Oluvannyuma lwa Airtel ne MTN okuba nti za blockinze VPN okuba nti ezikyakola mu Uganda, tubazo ne VPN eli strong, ngene VPN bagizimbira mu ka app akayitibwa Activator. Ka app kasobola okuba nti kayingira mu lines zombi ne kasobola okuba nti kawakinga better. Nga ka app ako oba okatadda mu simu yo Activator osobola okukozesa GB ne weziba 10 daily. But fe tugamba ku mutwalo gumu tukuwa ennaku 30 ng'okozesa VPN ene na Activator, tukuwa username ne password notandika okuba nti ozikozesa. Omanyi technology jajja nga yeeyongera, tweyongera okukola, tukuwa account ku namba eri ku screen zombi, whatsappinga zombi ziri ku WhatsApp osobola n'ozikubako. Then osobola okuba nti ojoininga. Tulina ne WhatsApp group osobola okuba nti ojoininga n'osooka n'olaba entambula ya VPN eyo, n'olaba abantu kiki boogera nga tonaba olusigigula. Osobola okujja direct ne tugikuwa, tukuwa username ne password n'obiteeka mu simu yo notandika ogikozesa. VPN eno ekola bulungi ku TikTok, WhatsApp, Instagram, Twitter, Spotify, Facebook n'emirala. Gwe kati naabadde ayonona data ngo installinga mpozi downloadinga mpozi WhatsAppinga mpozi obeera online, balese ka VPN. Kano kali verified bulungi nnyo. Kasagwa opayinga omutwalo gumu tukuweeza username ne account ye, tukuwa kye tuyita exotic fast VPN, then tukuwa kye tuyita Activator. Activator ka app kaba kati nnyo ka 6 MBs. Togenda kasanga ku Play Store, togenda kasanga wa. Just kyakutuka kusindikira mu inbox yo n'okateekamu then otandika okunyumirwa ekitimba. VPN eno nnungi erina Activator. Kati VPN ezisinga baziblokinze. VPN zikozesa ekintu ekiyitibwa UDP. UDP oba giblockinga oba tusobola ku accessinga ene network nkusa VPN. But singa DP eyo oba ofunye ekituyita Activator ya VPN eyo ng'osobola ogikozesa eba egenda kuyambako okuba nti okulookinga through the internet. Ate ebeera faster times. Manyi waliwo VPN bwe mulina nga tebukola bulungi, but eno VPN yawukana ku ndala. Abagigezezaako bagikakasa kati gwe weesawuli owaawa baganda baffe bu VPN webuli, tulina technologies ow'enjawulo, mujoininge mukolese namba eri ku screen eyo gye mulaba, tusobole okuba nti mwogera naffe, tusobole okuba nti tusolovinga kino ekintu omutwalo gumu omwezi. Etandikirawo okubala okuva ku nnaku 3 okutuuka ku 0 days left ye VPN yokka gye tulina.